you exchanged words with them. Ne message njina ne Benon yamala okunsindikira message nga tumaze okuva ku stage. These people are so funny. Kati namana agidelete nganjira nali maze doji kuba screenshot. That is being deleting. Yes. Nga kugamba bambi toyamba lokete. No ngamba before yasoka na sindikira sayomba naye message buli kimu kina blood nze sirimba. Omwami we bamuyita Benon. Benon yino message yasembayo yagideleting. Lwaki yagideleting? Wano yagideleting nga mazo kola show naye injina nali njimazo jikuba screenshot era nayo sobo jikulaga. Ali yakusindikira before. Kubanze bwe najiraba sajiddamu kuba yali teyina kiddako. Bagundi nazze ayina buli abadde anvuma buli agezezaako okunvuma nga nakuwadde ne warning nti tonvuma ate n'onvuma. Ekyo kyali kya busiru. Mutu yenna kintu kyokola ng'olowooza kigenda kuwanika oba ng'olowooza okoze kyakabi ate nga ensi yonna yonna bw'eba eri against kitegeeza oba okoze kya busiru. Ne Ragadi ali mbiroto. Obukumpanya naye si mugundi entuufu. Naye bakama bange bakulu bange ate ne Mr. Ragadi ayina concert. Lyandi mpise nampa omulimu ne tukuba endingala ku stage. Banzi jonkera tebannampita. Enegada Hot Spa esangibwa e Machinge near New Park last. Langa bagalo hosting house parties to ekifo kinene. We have drinks. The place is comfortable. Elanga tunene parking yard enene obulungi. Elanga tukola nebika bya massage ebingi wamanga. Kola Swedish massage nanga kasafa abasinga. Tukola deep tissue massage. Anganga kasa we are the best. Wachituka aromatherapy massage. We are the best. Trust me, you'll love it. Wetutuka hot stone massage. Kakasano kugada kumfa wasinga. Abantu bambara ntubeto massage gada spa. Spa nungi. Ina bishibalo nje bakola massage bakumanya massage. Wenda nimbeta ahagada spa. Kugada hot spa tubakole ko massage tuina ebika bingi bya massage tuina obuweereza bulungi bw'amaanyi tukola ko bulungi n'ogenda winango hotelidde n'ebika bya massage byonna byowulidde n'abalabo n'abalungi bolabye tugaba service ennungi gyotagenda kusanga walala wonna wano kugada hot spa esangibwa Machinge. Wesirikire cheche naye enkoyi. Ekiki obakola kifuka. Kuba tubadde mu rehearsals luleko luyimba terunafuluma. Luleke. So adwogerako naye mbadde mu rehearsals. Tekiyinzijjako nti nagwe nali ndugamba oluyimba olwo nangamba chemistry bagijje weekola omanyi nalutegera amabegako manolwarema lwalina negundi terunafuluma. Nono mulenzi ani Dr. Brain. Ngamba yine abo bajiwa chemistry nemugamba bakoze oluyimba nange bakoze ate kati instituina kujiwa bikiche baagala kala tunakola ekyo kitegeera mengo liyo tya Rita mwana ndi stede ndi wano mbadde wano ngangezaako kwekunganya nkufeeko nkoyi n'amaaso muno gannuma seebaka mbeera ku simu neeyokya neebuguma oli mupushinga luyimba nero kitegeeza abayimbi kye bayitamu kinsobola kitegeera naye nkiwa tebakiyitamu nnyo nga omuntu aba akitandise nani nabo kati stage gy'oliko baagiriko kyobola nkugamba nti otegedde abayimbi kye bayitamu okutuuka lwabatuuse ekyo kituufu kimenya kati naddala ate nga tolinaamu kasente nga buli kimu olina kyekolera bonna abasinga batini abatandika nga mwekali ate abatandika nga wakalinamu ati nabo bababba kuba batonayiga kimenyeza ddala olina okufata baddawusi ofate gundi ofate gindi ono omukubira essimu ono oyogere kino ono okole bwoti onagambe naye mukamunagambe naye nga siri tiimu gwe wabaye olusenga nagamba katulabe ate nasooka alusinikira heetawo naawe tubayina naye era ne batiimu nze mba mbalaba era bw'oba toli tiimu nze sikkubira kiryoke omuliro gujja kusangirayo eyo okazannye ng'omuliro okazannye by mistake naye ng'okazannye oguwulira gukukankamuka kuti era kyendiko kyempika kati kyendiko lulabadde ng'okola ennyimba ng'okola featuring abayimbi yes ng'olimba lunaye ng'omuyimbi yayimba gwe nobeeramu nga dansa nakolayo lumu ne mukama wange Z Bafana na featuringa ye ya in featuringa Meanwhile
baada Bafana oluyimba yampanga surprise. Nali sirusuubira. Nali sirusuubira kuba nali nina lwenkoze n'omuyimbi awo mu maaso mujja mulaba nti byange njagala bawanga bya surprise. Kati Bafana nemuwulirizaamu nemukubiramu ndowooza awo naye n'agamba nakamukolereyo ekintu. Kati n'abantu bange bembazanyiramu eyo okumpa bulamu. Waliwo omwami awo gwe naluzanyira muntu wange nnyo nnyo. Supremacy oyo omwami. Yaŋŋamba naye kati olaba bw'otandika ogezaako okuteekamu eddoboozi muzire ebya featuring si bino ebyokuyimba. Aŋŋamba kati olaba bino tandika naawe okusuulamu eddoboozi. Bw'onaabanyiza abantu nti balina kuyimbira buyimbizi bw'oliyimba bayinza obutakubayinga nnyo. Nampa example ya Shiru. Nanga katulaba Shiru bamuyimbako obuyimbi tuufa Spirit Doctor. Kati nanga kati gwe kikole ki. Era oluyimba olwo nalina okukola olwo na promoting nnyo olwa solo. Naddayo neteekamu amaloboozi kati lwe lwalina okusooka ofuluma. Lwagambanga guess who. Olwa solo olwo lujja kujja. Project nene nnyo. Kati batademu amaloboozi. Naluteekamu amaloboozi. Naye project nene Dayasi. Project nene Dayasi temuligifuna Uganda wano. Nkubuulira amazima. Ate nkulimbe. Singa nagikola dda. Buli muntu abaira ajjawoza kundeeta project nene total. Kati eno reality project nene. Singa nagikola dda gwe nagikola mu 2023. Ndo kyoba omanya. Banakava mu komera awo. Muyimbi omu. It's a collaboration. Naye it's like a project. Sina luyimba nti song. Omanya ekintu ekiva mu song. No nga olaba project. Oli mu kiki olifa teweerabidde. Kikyati. Ate waliwo twogera notayogera ku komera. Anti ngezaako kujjukiza bbanga. Ekyo sisobola fanga nkyerabidde. That was too big. Sobola kyerabira ekyo. Ye biggest hit yo. Eyo sina hit. Yali hit. Yasomba abantu sebo. Naliwo naawe. Waliwo naye yali hit sebo abantu bajja abantu baavayo abafaako abo bo baali bangi. Nebe twali tumanyi. Abo bo baali bangi nebe nali simanyi. Nzolaba waliwo n'abaali beekuba babiri naye bonna bassa ekintu kimukolo ne bagamba gundi tosobola siba muntu. Ababbata ate tebeekunganya ne badda kusayiri nga bonna bawagira gwawo. Ate bonna abantu bange munnange. Bonna sibalina era nti kyeŋŋamba nti neyo yali hit yo sebo. Nanti ekyo kyali kya busiru mutu yenna kintu kyokola ng'olowooza kigenda kuwanika oba ng'olowooza okoze kyakabi ate nga ensi yonna yonna bw'eba eri against kitegeeza oba okoze kya busiru kiba kya busiru nnyo nnyo Dayasi era tokolanga ebintu ebimu nga olagako oyinza okweziika Dayasi. I'm telling you kolanga ekituufu kuba ekituufu naawe amazima oba ogamanyi ate ekirungi ku nsi kuno Mukama yakola byo tukweka emitima Dayasi kuba ne wetwekweka tuddamu amazima galivaayo twekwekereza ebbanga eri abantu ne beekwekereza kikola kiti naye era ensi yamanya n'emanya nti gundi olimba nga kiki ekisibye omwana ttu. Kati ekimu ku byagambye koyimba olage nti nange kati ndi muyimbi katubisanye mu ndongo ofulumye luno ofulumye luli. Ensonga nnafu nnyo okundeeta okuyimba. Nsonga nnafu nnyo. Dayasi nnonze okuyimba seerabayo. Sijja limba nsi seerabayo. Naye ate abantu bange abanzikiririza mbe basinze okunsindiikiriza okukikola. Kati nga bw'olaba Shiba Kalungi yakiŋŋamba yakanfuna. Nga yakanfuna nga mbeera awo. Sutaagaliza munno friend wo. N'omugamba okukola ekino nga naawe okimanyi takisobola. Nga butwanti tonninze kumalayo nsaze ekirimi. Twalina Kigali. We twagenda e Kigali trip gye nasooka otambula naye nga yakanfuna ekigali eyo yawalampazi Paul biki mbe wamumpalampirawo eyo ekigali kati nga tuli ku swimming pool awo nze ntera nnyo yimba obuyimba bwe bubiri ewaka obusinga okunnyumira obwo kabeera nange ne ka exercise kwagala bitasangika bambibeera nange kati ako
tojja kunsirisa kubanga gwe Dias tosobola kummanyira omulala yenna mmanyira naye si gwe tomanyi na Kija akuyimba gwe Dias ommanyira otya omanyi Kija mbadde nyimbiramu olinayo kinemu gy'omanyi anti tosobola abalala bonna bammanyire naye nga si Dias omulala ngambe nti lekeraawo naye nga si Dias kati gw'omanyi kiki gwe bannange ngamba genda mu maaso mwe ba Dias muyina kuwaga buwazi si kunzijonkera kuba ffe bamu ate nze nkusingako kati bwonzijonkera tonsiruwalirako nze mbukalerekera ate wejeeko ne binterview esagala kummanyira wekogedde n'onyooka nekubamu akafaananyi ngaki gundi aniona eyakogeranga abaana bali mu kuyimba Alex Mukulu oba yakagambanga bawuliranga bati anti abo bo bali bakigwana bagamba kalerekeraawo kati nze si kigwana Dias I know how to sing yes I know reality ate Dias mwe bantu bamu basinga abagenda okusinga okunyimbisa ennyimba ez'amaloboozi mbakaka senti n'amaloboozi nsobola ogakuba gwe sinika ngenda ganyimba onyose ati omanyidde nnyo ngenda gayi olwanayimbye gwe yaluyimbye kati ofaaki tebyanyumye kati ofaaki kize kyasobola okukanda ekintu byanyumye oyimba nnyo by the way Dias nga nvudde mu byokusaaga nnyo nyimbira ddala nnyo kati bookings ogera kufuna manyi zi F flat zi easy D zonna nzimanyi ani akuwakanya igwe enseko gy'oseko ebadde yakumpakanya sebusi yakunzizamu anose n'amaziga mbadde bamma abawagizi bange nkyabagamba abalungi mbadde bamma abawagizi bange abalungi nkyabagamba nti mukama wange naŋŋamba nti nsobola okuyimba era yampita naŋŋamba naye Rita okimanyi nti osobola oyimba namugamba kiseerabaye naŋŋamba osobola nze natandikanga gwe ate nze natandikanga naŋŋamba gwe nnoogezaagezaako naŋŋamba nze gwe nnoogezaagezaako kiki kale tunyumye emboozi kati anti saagala bintu byakunsiruwalirako Dias oba si ekyo ojja kwenyumiza anti oba si ekyo ojja kwenyumiza Dias ndi mukoowu oba si ekyo ojja kwenyumiza tugende maaso kati nga tunagenda maaso tuli ku Platinum Wellness Spa olunaku lwe tukoledde interview ne Rita Dansal kati the musician osaaga kunzola yaggwe Dias sisobola neka Platinum tugamba everything is okay oba oze it's a wellness spa tulina massage tulina spa nange nowenkolera ka massage kange nange wenjotera nekayo osobola ogenda ko mu jacuzzi n'ogenda mu Moroccan bath so ebintu bingi affordable price wali clean ate wali fresh so everything obeerawo n'otuuka n'ogamba obanzizeewa wano okitegeera toyinza nakulowooza nti zino sawuno ez'abantu space is legit very bafayo nnyo ku ba clients their well-being security na buli kimu so Platinum Wellness Spa naye yo ebola kiraasi njagala mbagamba amazima abantu abo babatulaba ebola kiraasi wamma jangu ng'okimanyi ntoze mu class okitegeera tuli wano Buziga Konge osobola okujja bulungi nnyo buli kimu nekiterera gwe n'olina by'onoonya China tugamba nti Joseph China buli kimu akikola onoonda mu butale bwe China oyagala kulambula kugula bintu kubiweereza bitereka mu warehouse Joseph China very soon tugenda kuba tuletekawo enamba ne logo osobola okumusanga alina locations wa ku briefcase business nti buli kyewetaaga China oba ojja kifuna for the very affordable cars tugamba genda ku Sula Motors ampe emmotoka noivugevugemuko omuyimbi yazze Sula Motors omuyimbi yuno talina mmotoka ava atambulira ku booda nyamba ompeyo kabenzi omuyimbi ayagala mmotoka Sula Motors omuyimbi yazze luyimba lwomwayagalira okitegeera so awo emakindye olaba ku kalenda oba wakasalamu bwoti kino kidda Salama kino kidda Kibuye then ekidda Entebbe nga wakakiryako katini bwoti Sula Motors ali around there oba ojja kumufuna ku mmotoka mpya used zonna buli kimu mmotoka at affordable price
wali ajja kugera Rito obadde okyanyumiza then she n'akugamba at least y'omuntu eyasooka okuŋŋamba nti osobola oyimba n'agamba nti kati era n'aŋŋamba ggwe w'olibeerera ready n'okyambala n'owulira nti nsobola oŋŋambanga nze bwe ndi okuyambako kyonna kyensobola nze sirina kye nnyinza kukola nga mukama wange tamanyi dayasi mu bantu bonna be nnyinza okuyisaamu amaaso oba eggaali ku nsi kuno oyo taliimu era bwe ndibanga ntuusemu ekyo ekikola nsaba mukama buli kimu kye nnina kinzijeko ekyo kyosaagala nnimba ensi sisobola ate era sirina kye nnyinza kukola nga muyise mabega buli kimu nja mugamba nti owaaye tuli bwesune kuba omuntu akulaze nti akwagala dayasi omuntu akulaze nti nsobola okusapootinga mu buli kimu ayina kati oyinza muddiza ki dayasi omuntu bw'ati n'omuntu akwagadde oyinza muddiza ki kuba ensi ku bantu bwe batyo abayimbi buli kisa ayina buli kisa amusemberera abayagala mujjako ate bw'akomekereza nga amugjeeko n'okumulyamu olukwe n'akola ki kozi tulabye bangi nze ku kampu mbaddeko mudabye bangi ne besisanzeeko nga obawulira babanyumyako ki kati at least nze ekitono kyensobola okulaga Shiba Kalungi kumwagala byalaali ebisigadde mukama yalimanya kuba ate ayina tasobola kunzijonkera naye essanyu lye ng'awulira nti oyo nno bamuyita Shakira mukwano gwange aze ku Spawane oku Platinum aze ku Platinum wano naye bambi oyina amaalo nze sikulabanga Shaki mulese Rolex yange mulese Rolex yange bazeeyo mbolya nnyo nedda tobuusa maaso kya dayasi mbolya nnyo abo basinze okundwisa nsebwedda sigamba ndeki twagala kolabo akandeki eba remix twagala fresh collab if mujazifuna anytime byangu nnyo babukubi ntoli gwe wesirikire UNCC egenda kukijjamu enjawulo tujja Gloria Bugi Shakira Gravity omutujju balidawo ate kana kalowoozo kakulu Shakira Rita Dansoro Gloria Bugi Gravity omutujju lili puzzle mu remix collabo fresh collab Allahu akibalu gwe wesirikire Indeki mukudi Indeki munkudi okwepicha ataina nyashi piso kale kwegamba bannayuganda oluyimba olwo mululinde linde anti sayiro generese musaze omulumye government y'omutwe esirimu mbagenda obalumya omutwe mbawa birungi byerere gwe tebalaba oluyimba lwe nabawadde si kye baagala ekyo nakunamyeko oluyimba lulimu ekigambo ekivaluga language kakati baagala kati bansapootinge bambi aba UNCC abatudde ku kabineti eyo mwenna gye muli kusinga okunzijonkera ne munteeka wansi munsapootinge mirimu mumpe tugenda mulwale give me jobs. You told me not to dress naked. I didn't. Did I? No, you did. In my video, did I? You did. I think yensonga kanve ko mulizonga tone. I think yensonga lwaki oluyimba luli mu kudduka nnyo ku YouTube. Buli omu ye ayagala kulaba kyayambadde kitya. Kyayimbye eki. Oluyimba ludduse dayasi. YouTube yange nze badde wansi. Naye nakalutekayo ennaku 3-2 3 lulimu 42 one day nalulabenga lulimu 16k views ngamba that's good kasina ndi nzijja naye ne mukama wange yankonedde mu stamp ya Luwanisa Shiba Kalungi n'aluwanika n'agamba abantu bagende balulabe conscience n'aluwanika nebadde tateekeddwa bintu bino ebisinga si kyateeka but if someone is real on your side kati ngena kugaba naffe no mu YouTube mulumba YouTube abanaffe abatuwanika tekiba kyateeka but abayina omutima omulungi nga kulabira ddala kati kye kiti kye mbadde gamba bawiro bonna nga bandiko kati ye awiro buli wabadde nga ndaba kuva we yanfuna ngamba ekintu kimu my daughter
I want you to start singing. Okay. Me, I don't see you as a mere dancer. I see you as a star. As a star. Rita, you are the Yemi days of tomorrow, the Beyonce's. Musajja oyo anzikiririzaamu nnyo okusinga ekintu kyonna ekirala nkubuulira. Era nga buli wabeeraga, no, Rita, stop whatever you're doing, enter the studio. Nga munaye papa Uganda si bwe bityo bwe bibeera. Uganda munange. Papa, nakugezaako. No, Rita, what does it take? I'll help you. Nyanyambye wadde. I'll help you. Nga papa, bintu byonna bya step by step. Ate ayite nkulimbe. Naye kyensinga omwebazaako courage. Ye nnyo. Anti naye yalinga tampuliriza nga mugamba nti ebya munange ebya ssente, munange akadde, naye okwekuŋŋaanya mpola. Naye kati nze nkubuulira amazima ddala abantu babiri abo. Kiba Kalungi n'Awiiru. Bebasinze okunteekamu ekintu ky'okuyimba. Era sikiririza nti nsobola buli we mpulira bye nayimbye nga nseka ngamba. Nange wena nakugamba kubuuza wayimbye owulira weewulira. Kimaayuka style tujja kumaayuka naleese kimaayuka style tugenderaawo. Ate kati nnyinzi ngenda bayimbira nga bawini. Bayimbire nga ba Jasmine ba Irina. Si zirina vocals. Naye njagezaako maaso awo. Bajja nategeera style gye ndeeseeze kati ndi mu entertainment. I'm an entertainer. Wena ono waswangs yani omuwala. Vinka we yatandika okuyimba everyone yali ayo. Baliwo namuŋŋambyeko naŋŋamba Rita baagala wanga Vinka. I did the first interview of nze kenyini interview njirina nga mugana naye kakati gulimbanga musajja gyakolesa okuyimba. But right now tumubuusa amaanyi. Si omu ku batop. Yes. Kakati wakibanzi jonkera. Ate nakubakolera ne video nimbagamba nga sinabafulumiza luyimba nembeesooka nembaga abasewo ne banya omuntu alenga bwenzize nembeetondera. Kakati omuntu ate bwonvuma essaawa zino mbe sikutegeera wano. Tategeerera ddala oba yabaki naye nabeetondera nembalaga nti okujja nzize upgrade nzeemu naye mbegayiridde temunjajinga nnyo mukube empolampola. Nze ndi entertainer. Era ne bye nabayimbiddde obiwulira nga biri nnyo mu kubasanyusa kuba endongo basanyuke kuba engalo omubuukebuuke era nkiwa bano ab'emipiira ku bisaawe simanya ku masomero bayina gundi celebration zibiki bampite abo mba entertaining tebeeraliikirira mumanyi ayakusinze aba yakusinze kati nze nja kukkiriza sitera kukkiriza defeat naye ebiseera ebisinga weba olaba nga ekintu kigenda kunyigiriza bulamu bwo stepping amukka ebbali kati nze nkyayiriba nkyanoonyamu abali ku UNCC ku cabinet eyo bakulu baafuna dda tebakyanoonya nnyo bwe biba birooto bo tebakyagoba bali mu birooto byabwe kati nze ngoba bwe baba baŋŋamba nti nnyambala bubi ng'emirimu gye kigenda okugijjawo kati nakyusizza. Sina kuyimba nakyusizza. They made a meeting. Ngekwata kugwe ne banna abalala. Right now olina gwe sijja kwogera. Motoka eyo ng'evuga bubi motoka kyeyo. Tonagula motoka. Shia. Tulekanira okufa obufi kyogana Range Rover Benz zisobola okuvuga bwe zityo. Anti temmotoka yo yenna terina kuvuma bwetyo. Dayas. Kyogamba nfu. Fu nnyo. Tugendera. Okuyima n'olugezigezi lwoze nalwo. Ovuma n'ebitakwatako kati. Mbadde abawagizi baffe tebampulira bulungi era nkiwani byonna betwemulugunyiza tebabiwulidde. Kayimba kamuta ndiso ovuma buli kikwetoolodde. Hiti gwe okimanyi okuba hiti mu nnaku 3. Wakubye hiti? Ayyahu olaba onoonyeza. Hiti gwe Dayasi onoonya abantu onoonya baliko. Hit wamasi hit oluyimba tolumanyeeyo. Mbadde obadde wanga nti eri mazina naye obadde onnoonya nga nzaaliko nze nina hit z'amazina kati ne mu kuyimba hit zizino nzireese era woddusoze. Dayasi nno omuntu wange naye omma tanoonya batali tainaawo kiddako. Tobeereeyo n'omwesunga. Kola nnyo naawe ajja kujjira. Mbadde nkyabuuza ekibuuzo kyawe. Wano baava ne babakolera meeting.
ku bonna abakola meeting nga bali mu kwemulugunya ku ngeri gye mwambalamu and everything that is going wrong ku side yamu mulimu eyavuddeyoko n'akulaga support nti okyusizzaamu olina ekipya ky'oleese this support this lady kuba bwe tubadde tutamwagala avuddewo at least tuwazzeweewo waliwo eyavuddeyoko n'akulaga support oba n'awanika tewali banzi jonkera tewali n'omu naye golowooza abantu baba bakwagala kale ate Dayas luna olugendo lwe nayongeddeko siyina kigenda kunshokinga mu ndongo eno because buli kimu nkimanyi buli kimu nkimanyi enkokola nzimanyi gwenseka naye essaawa zino n'avaawo n'adda wali n'ayogera amafuukuule byonna mbimanyi kati omutima tegukyakutuka mu ndongo gwaguba nanyiganga luli obuuzanga Dagalaasi lwangu oyo papa ngambeera mugana naye papa onatanteekayo kati naye nga yennyini munyiigira nga ategeka papo pate nesikola naye ate nga muntu wange nga papo pate bambeera ntya nga sipafominga ku papo pate nentegera nemmanya nti munnange tebiba byatteeka gwe kola nnyo bajja kukusangayo kakati tewali nga bwe bakifulumya ekiwandiiko bandiŋŋambye bandifulumizaayo ne bagamba munnaayo okusinziira nno bwe twafuluma omwana mulungi ono bannange mukole bwe muti ne bwe muti akyusizzaamu naye tekinzigyako kye nnina kukola enze nsigala nnumba nze siri feeri ya blood mbwongo bwange ne bulamu bwange sibangako sikkirizangako nti nze ndi feeri ate siremererwa naddala mukyala munamwe yasinga okulemerako ate teyandiremeddeko fiina teyandiremeddeko mami fiina teyandiremeddeko kubanga bino bye tukola tukoppa ye abamu twalabanga ye nga byakola nyambala ku stage newe nze saamukoppako nasijja kulimba nsi naye era abantu abasinga abakola bakoppa ye kuba naye bwe yayambalanga kati ate ensi wedda Daliya Dayas era beesibe ebbiri bali kummwe naye balabika abaana babeera mu Dayas beesibe ebbiri abantu abo Dayas nze ndi muntu mulungi nnyo nga gyenkomeza nnyo nti n'emyaka gy'abaana abo gye balowooza mbuufe nze gye nnonoona mulimu ebikola bye bakola nga nze sibikolanga nako nga ne bwe nkiraba ngamba lindako ate nze ekyo ddansolo sisobola kukikola naye ate buli omu kyandabiramu Dayas nze bwe nyambala obukete bwange n'enzija mpeereza abantu bange okusinziira ku mulimu wawe baba bampise mba ntegeera mami fiina bandiŋŋambye nti wajja ku ssomero ng'oyambadde obukete bwe buti ate siyinza nakikola olaba Dayas ne mu normal life yange ng'omuntu tosobola kunsanga nga nyambadde ne weeba patra ne we kaba kaki nga kakomeno waggulu nze ndi muntu wa biddiraazi bipale byange biwanvu era abamu bampita na Tomboy naye bye bimpa emirembe Tomboy amukoze kyamaanyi okundabisa ddala sabako kasalemu mama Dayas simanyi Luganda bulungi naye tugenderaawo owekoze oluyimba ndeki you're doing that soka tutandikire ku ani yawandisa oluyimba tebagawa credits final yawandisa oluyimba ntuuse secret n'aluproducinga Ziga Fix n'akwata ekifaananyi head of production eya buli kimu director byonna bamuyita Rita Dancehall mama wange n'akola ku bukostyumu obwo mulabye mu vidiyo yange abazinyi ba Arafat Zaga waliwo ba Culture mulimu Kabitsi Kamaka Ashiro Akram Calvin ne banyambako okukola nange ba Fifi ba Ivy mikwano gyange ne banyambako oyo omumanya kati mami n'atuyambako n'atufumbira ekimere bantu gye muliisa abantu Rolex mu ffe twalya mpombo ku shoot ate sitijja neyasooka bwetu abantu balya self service ate mbawoloza nsinina sente zenyinza obbawa nina bafidinga
yes tewalabikako salabikako for reason nawo manyo kati bwe nkubye n'enkuba nga muŋŋamba okyuse walabikako salabikako because I was muhaso waliyo muhaso inze haso mbaddewo nsanga akujjonkera nesikuba oyo ngolo naba anange dayasi nensanga akujjonkera nfumita emboozi kwe tojjonkera mwana bw'otyo ngolo nedda ne feesi erina okukyuka ng'okuba omuntu ani akubyeyo kayimba kange songa busti bakubyeyo kaye anti byonna nabifunye nazze full package kati ani akukubye ndabako supaaka bambi supaaka bankuba galaxy bankuba NTV n'abalabe bankuba naye bakuba mu buyimba buti kyembuuza bakuba mu ngeri yakwagaliza oba yakugamba naye bannange muve ku kuyimba nedda wuliriza oba bankuba mu ngeri yakunjagaliza oba si yakunjagaliza nze nazze bagundi nazze ate ebintu bye mbadde sekkiririzaamu ayina buli abadde anvuma buli agezezaako okunvuma nga nakuwadde ne warning nti tonvuma ate n'onvuma olabe wawoninze anti nabawaddemu nkugambye nasuse bateera vidiyo ne bagamba egayiridde temunvuma nze sinze kubayimbira maloboozi sitayiro gyendeese bagiyisa kimaayuuka ndi entertainer buli muntu abako kyajja nakyo anti eyo kimaayuuka wegikuba tosigala mu ntebe netumulekera netumanya nti musumbuyi nze nagireese kimaayuuka kimaayuuka erimu okwencouraginga abantu erimu entertaininga erimu bazzaamu essuubi kasavu kanyama wonna weewali fe abazze be bali ababa babikoledde ku bbaala ndeki eka naawe okitegeera olimbanga lulipulira fangoni gyeruli omanyi taito taito kibanda alina oluyimba lwayita ndeki naye ye yaluteekako ndekiwo okitegedde oluyimba lwa kibanda ndekiwo kati boyi wange yasindikira aka screenshot kuba nze mbadde ndudde ebbanga nga promoting ekigambo ndeki era nga buli omu akubuuza bitandike otegeeza kibadde kimaze omwezi nga gumu kitundu nga kipromotinga okuva enayingira mu studio ne tufuna gundi eyo meanwhile natandika meanwhile na Dexter weyajjira Dexter Dubs nali already mu studio nga ndumaze oddukola era awo ekigambo wonna nali nkipromotinga kati bwenava mu Dexter bwenti awo wenali njagala okukola ki odduteera naye nze nina mukiri kye nekkiririzaamu nti saagala kuta luyimba audio yokka njagala kuta audio ne video impact ndabanga ebaawokko neneko okusinga wintaki audio kati awo ekyanzizaamuko emabega director nga takola ki yali buba mulwadde awo tutakwatagana bulungi kati kyekyankola ki kyekyanzizaamuko emabega kati mu kiseera kyekimu awo audio gimaze buli kimu mbite bulungi nali nschedulinze no schedulinga nga nkubidde n'abantu bange nga tukole chapu bikikaggeto olwelere tuteekeyo kuba awo gundi yali waggulu nnyo awo ebya Dexter nga biri nga tubiteereyo nga buno obudde twashutingira Kamoocha kati ne tukola ki awo director yatuzaamuko emabega kati awo wennyini mu eri ebbanga andi awo ngenda olaba ali omukwano gwange Boni eyansindikira screenshot Boniface oyo tweddira gumu muganda wange yansindikira ka screenshot akati ate gwe weddira kimu nange ogwe weddira ki ito olaba nange ndi mumbejja kyengezaako kulaga abente fe abaliko aba peace kibola bagamba tutamuza bigere nga nte what are you saying? By the way, put respect on my name because now I'm a musician. You have to take me respect. By that day, I said, "Bintu bijana chukira ddala." That's why we don't take anilanga ndi muzinyi. I'm a musician. Tonkubire ngonsaba yo ku sente. Bwe nkubamu. Nino kuochangayo just like that. Ate gwe ngogera kwa mulala. Nze nina abantu bange abali ku listi yange. Nze nina abantu bange abali ku listi yange nga balina okulya ku ssente zange. Out of the blue. Sobeera otudda ogenda owulira kattiryu ka message. Onkubira essimu nkukwate gambe tolekana nnyo weyagaliremu awo just.
Nenga tugera kuba ku muliro. Obunkenge buyitirivu nnyo bagenda bateekako. Tugera tuteka ku bunkenge. Mwe munsabire just ngezeeko. Mukama agezeeko bita. Ati internet terimba. Definitely terimba. Mwe munsabire ngezeeko okubita. Biteemukko ebiri ebyalaali biri ebyalaali. N'abantu bange ku mutto gwange nga oba akoze oba takoze oba ki ng'osobola obeera awo ka message n'okala did you n'osimayiringa n'okubira kasa pole ebirungi bijja ebirungi kugamba kimu ebirungi bijja gonzikyukizza ani anyway lwaki mukweka bali abayimbi basatu Shakira nali no ndi ku byange nenzanyisa status yange n'okulaba wetuli ate nze sigenda kulinda byakuzanyisa status byakubanga asaba buyambi sinabi kyokuteekawo layini nakubira ndi wayi kiri kitya ndi tulio omulala mudro tulio bambe mulimu abantu abaddala ngajjukira mulimu abantu abaddala blood wange nze bino ebigambo byegamba blood wange birabyeko koyo omukyala kalungi Kamiliyoni akusanga mu bbaala n'akubuuza anti akamiri bya bbaala olaba nanga njo kyayo asanze mu bbaala akusana gamba n'otekamu enamba yogeno okulaba just like that gwe Kamiliyoni mulalamu abantu abaddala blood kati oba onootuuka kweriesa olaba ndiriko nga sinnafuna nannyo gwe atalinafuna ekyabantu si mwa media si mwa aba media mwemulina engeri gye muwaguzamukko ne mufunaafunayo neŋŋamba at least tali bulungi nnyo naye taseera si yali obubi abulwamu kati ninayo abantu bange abali eno nga bambi embeera ekitono ky'olina era naye n'omuggyamukko kitegeera kati Rita Dancehall buli kintu akayimba aka alien munange Boniface yeyansindikira ngamba owaayi musajja oluyimba alubbye nasindikira ka screenshot ebigambo bye ngamba omusajja oluyimba alubbye ka screenshot oyagala okukuma omuliro Boniface aliwo Boniface agala okukuma omuliro ku nsi ya Mukama ngenda nange okalaba bwenenga Bono ogambye eki akabbye kaakano alien omulabye kaakano ndekiwo nenkanulamu amaaso ne mugamba ankoza atya ate ndekiwo naye ate ku gundi kwennyini kuliko ndeki kaakano ndeki ngamba akoza atya nange tegambuguma blood nze nemukkiriza nnyo nnyo tegambuguma era yakansindikira nga mwana tukoze tutya eno olabaawo message zizija abantu abalala Rita omusajja oluyimba obadde opromotinga lulwe engeri gy'oli okiteekayo kate nga nze mba ne nga kiteekayo just nga kiriko ndeki nga teriko nga buli omu Rita ndeki otegeeza kyene era ebanteekako okimanyi indirectly ye wamukolera amasannyalaze yeni alina amasannyalaze no what I'm saying is I did in promotion oli n'oba ogayina naye oli n'okusa ekigambo ng'oli abadde akyogera for a long time still oli abagamba mugundi yabadde akipostinga baba alina okudduka ku gundiyo awo just kye nakola nateekayo ku status ng'amaze okuŋŋamba ne ŋŋamba ate kiwanda wange onkoze otya akagambo okabbye onkoze otya nembivaakawo abasigadde nga bagala tukole interview mwana ekyo si kirungi ekyo kirina biki agamba nga ekintu kimu nze amazima ekirungi nga manyi n'abalenzi babasinga balina ku nnamba yange alien boy wange buli kimu tewali atamanyi mazima kigambo ndudde nga nkipostinga naye wabanga bwatu bwaguzannye kiryoke nze nja kusigala nange nga mpika ekyange tugende mu maaso mukama amazima gaba ku mutima ekyange kijja kujja ate ngenda sigala era nga nkipikira ku peesi yange just ekira kyenakolera nakubira baboyi bange baziga abo basekureti bani bagamba mulaba mwana ebiseera ebisinga kyembagamba nti bwolowooza ekintu kikolerewo nabagamba era nakubira ziga nasonga muteekako message nemukubira nemugambuladi olaba oluyimba twalidde tulina nutale last week nga twalutadde nga mulaba ekintu ebisinga mbagamba nnyo bolowooza ekintu kikolerewo kuba waliyo abantu abalala nga bameka abakirowooza ye ate agenda keera ku makya kiteeke mu nkola kati gwe bw'okita
oba bw'okikola ng'oli bajja kulabanga ggwe akopye kirina ate nga wakiyina naye nga byonna bibaawo oyo boyi wange simulinako buzibu ennyimba ekirungi byonna tebifaanagana siasa aslide change na title ate era title size ezisoose okufaanagana ezange ne alien gye bali abantu abalina title mwelezimu n'ennyimba za njawulo okay kyembadde nkubuuza nti twasooka ntulaba aba DJs ne babuno batandika okuyimba okwenyigira mu nyimba nga bafeaturinga biki kati oleese style empya nti you one of the Uganda oba sigwa asoose okubanga dansa ng'ovuddeko gundi Sharon Payton naye yavaayo nga dansa n'ayimba naawe okyongeddemu omuliro olaze nti no bingi byemusobola okukola beyond okuzina nti abayimbi badde babamanyirira bali nga gamba mbwe just osanga lumba lwetugize eno tuli kuyita oziniremu biki kino kitegeeza kimu industry yamwe ey'abadansa do you encourage badansa abamanyi okuyimba nabo bayingire buli kimu kyakugezaako dayasi okuyimba temuli interview Walukaga yakugamba engeri okuyimba kwaffe tekutaliimu bya interview ennaku eri mu ndongo kati buli omu ajje n'ennaku ye jangu oyimbira abantu lwakuba kyesikiriziganya nakyo tobaweebuula tobawemula abantu abasinga kati endongo bagiyimba nnyo ebigambo ebitanyuma olama badde sinagiyingira naye ng'omuntu asobola okusindikira oluyimba olukola dance challenge omugamba buladi ngakuwa ne ssente omugamba ebyo sijja bizina naawe kati nti tebakyonoona tebakyonoona wadde abamuffe batulabanga abonoonefu okusinziira ku ki kye tubawadde nti nze bwondaba mu bbaala nga nzina amazina gange bantu bange n'abasanze baatamidde dda nze nange nengezaako okumaayuuka nga bo tukwatagane ku eyo volume eyo gye batubaako ate si bwe mbeera era temujja nnyo nze bamanyi abantu abasinga bannoomera n'okunnoomera bamanyi neeraga naye si bwe ndi naye ekifaananyi ggwe kyondabiramu ekyo si yenze si yenze nze sikkiriziganya na muntu akola luyimba ng'ebigambo biwemula abantu because nti why you can do better wasobodde okuyiyiza ebyo you can do better ekyo sikkiriziganya nakyo so buli kiisa ali eyo nga yekkiririzaamu olaba nze ate kkiririzaamu nti nsobola oyimba nsobodde oyimba ate abantu abasinga ne bandaga percentage esinga endaze nti ate munnange you can go on you can do it so buli kiisa alinamu eyo talent jangu janjulira abantu baffe be bakasitoma baffe abatuufu bw'obafuna nga mugenda mu maaso bwe bakulaga nti tebannaku yes olaba bawagizi mbalina okay how are you bwe bakulaga nti ekyo tebakibaayi ogenda kuvumbira obwere bwondeetera oseka babo wakitayise dayasi how are you wakitegambye dayasi how are you agambye Rita how are you bakubukinga muyimbi nga dansa byonna babikole kubanga nkugambye nayimbye n'okuzinanzina endongo ogiwulira erimu endongo y'okubazinira erimu endongo y'okubayimbira entertainment kitegedde nti abantu abali eyo bw'oba wekkiririzaamu bayimbire kakuba akayimba bwe baba tebakasaagadde bajja kwagala akalala akaddako n'akalala babe bakagadde toggwamu maanyi bali kaagala mpaka bw'oliwulira nga naawe owulira ng'obikooye anye mulimu ne betwesibamu naye nga si calling zaffe wena haso gy'oyiseemu mu badansazo oyimbiddeko abayimbi ne babaluma ne badduka oli n'abagironga n'akola biki yali annomye abaana abamu babaluma njogera kati ku industry ya dance waliwo abaana abamu nga babaluma babalaga nnyo nti baagala omuntu yenna buli woolaga nti oyagala bakujolobanja bakujolonga bakutwala ng'ekitagasa ate eyo yamaani ate eyo weakness tumbavu ate eyo weakness abadansa abasinga bagiyina nze mbagamba nnyo alabye omuntu gwaleta meeting oyaggayaga kungi kyeki kyasinza olemesa dance industry yaffe okukulaakulana kyeki kyagiremeseza tuyagayaga nnyo gezaako okugamba n'abaana nabagamba nange ffenna tusse kimu bwe tuba tuganya okukolera emitwalo 5 ffenna tusse kimu nti ye ogenda obalaba nga bagenze bakola kati ate mwabeepanka banaaddamu bayitawo
ate nga ne bugyogenze tebagenda kukozesa nnyo naye teekawo kopundi eyo kuba naawe kyokola kyekikukwa ekiddako mazima ddala kati bakuwadde $5,000 ojjako transport akutwala gy'ogenda ojjeko ezogenda okwambala kati ogenda kukolera ki ng'ozigaza mutwalo n'omutwalo toguyina olina okulya okitegeera olina okulabika obulungi ng'omuntu lwakuba tebabalaayi alaba nti ki blood nze nebaza mukama embeera saagiyitamuko ate ngezezaako okubalaga abantu bange nti awo tubeewo naye era basigala bagamba oyo tayagaliza ng'obaleka kati nabavaako buli omu akola kyayagala yes namanya nti olina kuggusa kikyo nga ggwe abantu bodiringa nabo baveeko buli omu tategeera baveeko naawe wetwala nti totegeera kati weetegeerere nga ggwe bakutegeerera abantu buli omu waali walabira omusana buli omu waali walabira omusana n'enjuba butereevu era bwe nkufuna nga nfunye omulimu bwe mba ndaba ng'ogwana kiziike kyenja okkuwa bwe mba ky'ogwana bwe ndaba ng'ogwana kya 10 nja zikuwa bw'ogwana ekyabiri kiraga nti nja mugamba nti nze sirina aba10 benkuleetera bano baabiri bagezezzaako okundaga nti awo waagwa bw'agwana 5 kiraga nti nja mugamba olaba nti bw'agamba nti nnyingi nga mga tofaayo ninawo ab'ettaano ninawo ab'e10 nina bonna nga mbakusinzira okusinziira bwe weetwala weebale nnyo so branding kintu kikulu nnyo n'ekyo mu bantu kiyinza kuba no nga siyogedde ku lunaku lwa performinga ku Dexter sigenda kwogera ku byali ku stage sigenda kwogera ku byali ku stage naye kimanyi ndi w'amaanyi omuyimbi bamuvaako ku eyo show buli omu ng'ali kunze okumala ennaku 4 omwana amuyita Divorce yavaayo n'agamba waddidde olugoye lwa Buganda n'oluweebuula Divorce yali wasooka ontangaze mu bulungi nedda bambi akola ku BBS omuvubuka alina YouTube agiyita alina YouTube ateera honestly simutegedde yavaayo n'ayomba nnyo okulaba nga waddira Gomez ekitiibwa kya Buganda olugoye olulaga ennono n'ovaayo n'oluweebuulira ku stage n'ojja n'omala galugjamu n'olukasuka eri n'ogenda mu bukete oba walimu nti ogenda dukozesa ate era n'oddu ekyankuliramu kyali kibi nobalyoka bakusiba empimu nobanga gogenda bagenda okulira ku stage and the guy was bitter, a little bit bitter nga takkiriziganya na kyewakola kugira mu Gomez ku stage kati mbadduziniramu olugoye nti tewandirugiddemu kati olwo mbadduziniramu kuba ate era nabalaga nti ndwadde ekitiibwa ndugjeemu ati wamala galugjamu n'okasuka eri ogambye Divorce Divorce oba celebrity track sinnamutegeera mpozi sijja kulimba yasinza abantu bange bemmanyi muli batono naye muwulire eddinya ndiwulira oyinza n'okwesanga nga bwe mulaba face mumanyi naye kati simumanyi ate Alan mumanyi nze abantu abatampaamu ani bamwita Dayas nze sigenda mu negativity tebinkwatako because ondaze nti tonjagala already oba ondaze nti tompaamu kale ate nze wakimba nkulemezaamu sensi nnene okukulemera ku ekyo ekintu ekitono ekyo yagala akwagala moving on kati Divorce simumanyi era simanyi oba njagala oba tanjagala naye byonna bye yayogera eyo ndowooza ye naye simunenya okutegeera si kwa buli omu ate tulina kutegeera kyekimu Dayas eno kava gwe ogiraba erimu kalaki It's a chameleon kuba ekinyiga kati nze chameleon simumanyi namumanya nti kati lyange naye nze ne chameleon zogambye sikola ki tozimanyi yentegeerayo nze njagiraba nkugambe ndabamu ka papo kagundi sikuggyako kyoyogedde nti kikyamu kiyinza okuba kituufu muntegeerayo nange kituufu muntegeerayo so kyayogera yentegeerayo eyo ntegeerayo ate siyinza wakanya ntegeeraye tutegeera byanjawulo ye bw'abanga kyekyo kye yalaba tiikinga nze si kye nali ngezaako kutegeeza kyova natuuka ku stage njejjako Gomez nensigala mu byange nenkola byange byonna mbirina naye si bye birina okukolebwa ku stage eno ate nambe nnene nakikoreographing ekyo zalina okuba engoye nga 4
oba obudde tekyasoboka zalina okuba engoye nganya nga mulimu akatete akawanvu kakoma ku bigere mulimu obupedo bwange mulimu ki ne gomesi nti nzijjako lumuna lumu nti bassebo ne bannyabo oba aba UNCC kano mukalabye nkayina ekawana kano mukalabye nako nkayina kano mukalabye nako nkayina kati stage eno gye bampiseemu nina kwambala bwenzi. So you send the message through choreography. Buli kiseera kirabamu negativity eyo teyategeera tantegeera nga nze abantegeera kyova olaba ennamba yali nnene ng'eŋŋamba wakikoze wakikubye nabbadi yatunulira n'eyo sayidi yes okuleka ye n'abantu abalala abatonotono abatantegeera okitegedde abatantegeera and which is okay kuba mwenna temulina kuntegeera sikyatteeka tubayinamu eyo abatategeera naye tolina kutuula ku portraitinga kyotategedde tonsiruwalirako obadde tompulidde bulungi tonsiruwalirako kyenjogedde nkitegedde okuportraitinga kitegeeza okugamba abantu yes omuwala tategeera naye tugenderaawo tansiruwalirako naye kaakati ate banneegendereze kati banneegendereze wamma kaakati omwami oyo n'abantu abalabikako bwe batyo enamba yaabwe yali ntono nnyo abanegativity baali batono nnyo okusinga ku bali abaali waggulu kati abo bawaggulu benasinga otunuulira buli omu ng'agamba omwana oyo mannange omwana tushira gashumba n'akomawo era nakkaatiriza ensonga ye n'abagamba n'addamu nakkaatiriza ensonga n'abagamba nti omwana ono nabagamba talina kubeera wano Uganda sina Jamaica ye tayatula nsi nti yeeno alina kubeera mweri mu nsi z'Ebulaaya ezo Americans badansa ba Beyonce badansa ba Rihanna badansa ba Shiba Karungi kuba bantegeera so ebintu ng'ebyo kakati nagezezzaako bategeera bwe banjagalira mu level gye banjagaliramu kati nenzijja waliwo nagambidde nti nze nkyalina ebirooto bo tebalina abali mu birooto byabwe osanga tebirituukirira natuukirira ebyabwe kubanza emyaka giyiseeko abamu bali mu byabwe abalala bagezaako okuzannyirawo mu birooto naye tebinatuukirira abali awo kyobola bagezaako okubanze anti ngambye abamu mubukumpanya naye si mugundi entuufu naye bakama bange abo bakulu bange ate ne Mr. Ragadi ayina concert lyandimpise nampa omulimu netukuba endingala ku stage banzijonkera tebannampita n'omuyisa omukumpanya anti yanzijonkera omukumpanya waki tanfaako lwaki tanfaako mu bya Ragadi kati ye sapoti yandaze eriwa ku myaka gye nkoledde ku sapoti gyandaze eriwa kujjako okunteeka wansi nti mwambala bubi toddamu kola kino na kino olina kunkuba bw'otyo ku bintu bye nkoledde eggwanga nze waliwo atamumanyi ntambudde amawanga n'amawanga through dance exporting Uganda everywhere worldwide where you go mu kifo ky'okumpa ebirabo bamnyambe bampe ebimuli byange bampengayo ne kasalale buli mwezi banzijonkera bunzijonkezi tulikulaakulana ddi mu kifo ky'okulaga ensi nti bannange omwana akikoze dansi yandikulesenga surprise artist omuntu atandise n'akuintroducinga nene wekitabo ekyo kyokka bampe ku ssente ezo nabo ze balyako nange nzaagala tewali we baazikolerera nange nzaagala siri mu art siri mu industry sikoze nnyo ensi n'ensi temmanyi gwe wandibadde wano ng'onzijjako interview kati waki tebanfaako okusinga okunteeka wansi okunneesaabalizaako bwe bati ebisooto baagala nzireyo eri mu kyalo waki ate ensonga eyo bbalirawo enkulu dayasi abantu abo banfeeko dayasi nkoze nnyo byonna byenkola ntambulira ku mazina naye amazina e Uganda wano tebatulabawo dayasi ba ghetto kids bakoze nnyo batambuza amazina buli wamu tebamanyi ensi n'ensi abo bamasaka bonna bakola bulungi masaka bonna bakola bulungi hyper kids bonna bakola bulungi bonna batambuza ensi naye erinnya erisinga okuvuga mu Uganda wano nga ne bwolagawa buli omu agenda kugamba ghetto kids
Lwaki tebabawa Platinum Wellness Spa we tuli gwayagala okwota in a special way and elegant way, get elevated with your body ng'ojjango otula muno ng'ekintu kyonna kitambula bulungi. Kiruma mwana kubanga osanga singa naffe mu dansi batu upliftinga bwe batyo singa osanga waliwo ekiddako bayimbi obalaba agenda na performing awantu ne bamwogerako buli wamu yamujanja waza performance yakoze ne bajja abayimbi abadansa bawana nze gambye buli muyimbi sirina muyimbi gwenkolera ava Bulaaya nga bampetereddewo akabega bonna twefata byaffe nga bamanyi n'ekitiibwa nga bakimpa ng'omuyimbi ayimiramuzindaalo sijja gamba nti tebatwagala kubeera batuuta ne batuwane ku mirimu naye tebatu upliftinga bulungi kale bwebaba tebatutaddeeyo nga tebalaba tetunnakola nnyo abakozeeko ennyo mubasiime Bageto Kids e Uganda wano balina osiimibwa Bannayuganda gavumenti aba UNCC bonna baani ezo ssente enkumuli ze mulyako mwandiziwadde ku Bageto Kids because kitonde nabo kye balina kyefenna kyetukola ki kyetuteekayo press conference nga ewana abayimbi abakoze obulungi bani ababakolera press conference nga babajjonke baali bakozeeko press conference nga ewana buli kimu ffe kiba kitukuba bukubi bo buli kimu kye bakola kiba kitukuba bukubi kubanga siganye ebibi bibaawo naye n'ebirungi abantu bye bakoze nga ebaŋŋamba nti ayambala bubi bo bwe bakifuna bwe bandintadde nako nti naye munnanga azinye buli wamu azinye erandani amututte gindi bazinidde bagundi ne bagundi ebimuli ne bakola ki ne bakomekereza nga baŋŋamba naye okusinziira ku ewaka wano ewaffe munnange mwana waffe gezaako okyuseemu bw'otyo omuntu asapootinga omuntu amwagaliza alabya nti agezezaako okuva wano mpaka wano bw'ati bwagezaako okuteeka ettoffaali kukiri so si kujja kunteekako kkomo nti temuddamu mupangisa agenda azine wano oba ayimbe wano kitegeeza tonjagalirizaako ddala tugenda okitegedde Abitex n'aŋŋaana okulinnya ku stage ye nga 26 ku boxingidde yali gundi simanya ki naye nga ku bayimbi oba ku ba entertainer bonna abali mu ggwanga wano nze nyambala obubi mmwe temubamanyi Galaxy beekuba embala kasolo nga zonna ziyise wabweru temubamanyi nga tebalinamu yadde bu bodies kati waaki baba bajjonkera nze naye era ekyo nenzijukira nti abali ku top be bagezaako okujjonkera ate bwokkiriza okujjonkera bwotyo bukkirira wansi olina olwana nakyo kati nalwanye nakyo walwanye nakyo nekirala kinyagala okukubuuza ate kino kiri crucial nnyo wagenda n'ogera n'obukete ku gundi ya Dubstar Dexter Dubs I heard from my Zimbabwe intelligence ne baŋŋamba nti Swang's Avenue through Benon bakugamba kweza message before nga tonnagenda ku stage bagamba bayambe toyambala obubi you exchanged words with them ne message njina ne Benon yamala okunsindikira message nga tumaze okuva ku stage these people are so funny kati namala nagidelete nganjira nali maze doji kuba screenshot that is being yes ngakugamba bambi toyamba obukete no ngamba before yasoka nasindikira sayomba naye message buli kimu kina blood nza sirimba amazima gali ufuulo weddembe munsi muno ne boba togagadde nga ngogedde tekina kye kigenda kunzijako Bobby Wine yakugamba buli weyimirira ku mazima oyimiriranga bwogwa kati omwami we bamuyita Benoni yino message yasembayo yagideleting lwaki yagideleting wano yagideleting nga mmaze okukola show naye injina nali njimaze ogikuba screenshot era nayo nsobola ogikulaga kubanze bwe nagiraba saagiddamu kuba yali teyina kiddako bino byansindikira first nagato tuyambe tugenda ngo mu bukete bwo hey Rita good morning Benon here nankubira ka screenshot wano bulungi akali kalaganti UNCC nanteera nako this document biki kati mu bino ngagezaako okuŋŋamba please osobola gisomera ku bantu kakisomera abantu Benon yakusindikira. This document has been brought to our attention and most of our corporate partners are panicking cause they saw you yesterday
and the assumption is you might be doing something with Dexter. So I'm simply requesting to please have a decent outfit to avoid any issues that might arise. Hope you understand what's at stake for not only us but especially the sponsors. Thanks. Nogamba okay. No madam okay. When namuddamu okay. Wano bino byali byaffe when namuddamu okay. Na sindikira Rita Danso was on stage with him. Can we maybe ask her to be fully dressed? Wano nga ndaga nti wano yankubira simu. Oba nawe yankubira simu. Kuba wano nze nasooka muddamu ne mugamba but guys I'm never naked in my life and I've never stepped on stage naked. When naked, yeah. Ne musindikira ne bino ebifaananyi byonna ne mugamba sebo mugezeeko okutegeera zino bodies yeah. Ne mugamba zino ne neeti ogiraba body ogiraba munda neeti ogiraba buli kimu ne mugamba zooming nga kino ekifaananyi olabe body mweri munda ne neeti kungulu mweri okitegeera kati nankubira essimu nanga munange Rita nze nganze omusobola okukitegeera naye munange abantu bonna biki ne mugamba naye ate Benoni kino kyonyinyonnyola okiraba nze mbadde nkusuubira nga mmwe abaluddeko mu industry mutuule ku kamera mugezeeko okunnyonnyola abantu abo nti abantu abo be mugamba nti baba bwereere bambi baba bambadde ebintu bino bye bikola ki bye bisookako ku mubiri because ongamba bulungi ondaze nti okimanyi naye bwe muba temugambyeko ku nsinga mmwe nammwe ne mukirwanirira kitegeeza ensi egenda sigala nga balowooza abantu abo baba bwereere ne mugamba kuba nammwe abayimbi bammwe bambala bodies ezo ku mubiri era ne bajja ne mugamba kyokugamba abayimbi bammwe bajja ebisambi biri wabweru nanga Rita nkimanyi munnange naye kaakati ekiriwo biki ne mugamba nti temugezaako ate kundaga nti nze ndi mubi nnyo because mwenna mukimanyi nti twambala bodies ezo ne tulinnya ku stage ne mugamba ekirungi nammwe mulina abayimbi abakyala okimanyi bulungi nti ezo bodies bazambala era nze sibangako buti nangamba nti Rita kale nze kino nkigambye nga nze saagala tusike miguwa kubanga kijja tuwa obuzibu bwereere ne mugamba naye ate mulimba ne mugamba naye Beno ne kiri oke nkutegedde kyogezaako okuŋŋamba kiri oke tofaayo nti kale amujjako nawe nava ku ssimu bwe nti ne ŋŋamba naye ddali ne ŋŋamba Dayas nga naye mwana ate bana abasajja mwana bajooga ne ŋŋamba lindako kyebagamba babbeno naabo bafunye n'obuvumu ssebo obunkubira okuŋŋamba mbubeere decent neŋŋamba ate mwe babbenoni mwe ku bantu abamu abali mu industry abasobola okutuula ku TV oba ku internet yenna n'ogamba abantu nti ebintu bino abo ba artist kyekikufuula ow'enjawulo ku bantu bali abafaani abalala okitegeera nti bakola bwe bati ne bwe bati ne bwe bati munnange tebaba bute era we twali tetunava ku ssimu namugamba kyewuunyisa bwe nnyambala obwa black temubaako kye mwogera simanyi lwaki bwe nnyambala obw'omubiri gwange mundaga nti ate okunamya nnyo oli bute ate sisobola kikola ekyo Dayas okulimba kubi nalinnyako eyo stage najjako eyo stage nga njagala leka statement mba na Uganda era nava ku ssimu ne ŋŋamba waliwo ekitoo kyange kiyise wankidimpodi nekigamba katala dimpodi eno ensi egenda kukakasaani Rita Danso omutuufu ngenda balagako bwebanga gwe guno omwaka gwe bayita kiromu egenda n'ebyayo kati ngenda bakolera kiromu sagala abantu kunjooga mugamba n'ogula empingu sinakunalina kukola na bingi nabasaasira kuba obudde bwali butono nabasaasira bateekako nnyo embeera abantu abeteetaagisa ate Dexter performance zaabwe performance z'oyo omuyimbi muzimanyi muganda wange I was too clean kweyo stage bw'otunuulira performance z'oyo omuyimbi I was too clean Ragadi yatugambye oyo omuyimbi wa TikTok eri ewaabwe bw'atyo bw'alina okwogera bw'atyo bw'alina okwogera ne Mr. Ragadi naye agende yayimbeyo ewaabwe tetwetaaga kuteeka muntu ffenna wansi okufuna abantu okutegeera ekirungi kibe kirungi abantu abayingira Dexter Dubs ne ssente ze baamuyingirira mwami Ragadi ayinza tasobola nabbafuna ne ku ssente ze baamuyingirira abantu baali bayitirivu tiketi nga ya mitwalo aga tebo yali ya miliyoni zaalinga 5 tetwalina tebo tetwalina tebo yali ya mitwalo 3
Mwami Ragadi agiteekeyo sho omuyimbi wa TikTok naye omuyimbi owaddala agiteekeyo. Kati Dias tetwetaaga kuteeka oli wansi gwe kikyogenda. Let reality be. Okitegedde abapangisa abaleeta Dexter Dubs e Uganda baali bamumanyi ennyimba ze kikyalina okukola. Abantu abayingira mu kivulu kya Dexter okukwata emitwalo 2 ozisasula baali balina kye baagala nga basasulidde ssente zaabwe baagala kulaba ekyo. Bandireese omuyimbi wa gospel ne bateekako emitwalo 2. Abantu tetulema ate basiruwalira abantu bamanyi kye baagala. Gospel tebakusobola Dias buli wamungu awo. Ne Katonda byayagala kyova olaba yabimpa. Takolanga konsobi Katonda. Buli kimu akikuwa alina ekigendererwa waki akikuwadde. Atakola nsobi. Kati n'abantu tuleme basiruwalirako. Abantu bajja ne basasula ssente zaabwe nga bamanyi kye baagala. Dias abantu bamanyi kye baagala tuleme basiruwalirako. Abantu bamanyi kye baagala. No, Dias mwagala bayozaako bwe bati temwagala mazima. Dias ekivulu kyajjula abantu enkumuliitu n'enkumuliitu okusasula emitwalo 2 baali bamanyi kye baagala. Shakira, how nice of you. Just imagine what empisa zibajjudde abantu. Singa wali okola mu restaurant. Just imagine. Ngokola mu nnyonyo ogenda kugyetikka. Ogenda kugyetikka. Naye ekituufu mbadde mpaba naye mwebale. Mbadde ngenda kaaba. Nfa mwebale. Your wife material. Kandi ekyapati. Dias okitegedde? Shuwe namala ku stage, by the way nakola ku stage. Nava ne wakanga nsabye Dias ne obuza muto wange. You like praying? Yes, shayo yampuba nnyo Dias nnyo. Simanyi na kikyandiko. Mama wange n'atunga costume za mirundi 3. Nyamba eno. Bankole bwenti. Mami soko mpe ku gomesi. Kati nkoze hiti. Ngamba nkoze eki abana Uganda bano. Mbeera awo nesabani nkoze eki. Ngenda ninga kale. Nebe wakanga nsabye ninga mukama taata. Njagala kuleka statement mbana Uganda. So everything you did before your stage, it was on purpose. A statement. Ate nga kikoze nkigenderedde nga sikikoze mu nsobi. Ngamba okay. Era bwe natuuka ku stage awo, baka stage abantu ba Dexter ne bandaba. Bali bagala nsokeko ku stage. Njigulewo obuliri bwe baleeta. Naye because reality twali tukoze rehearsals nga buli omu bamuwadde scene ye. Nendabira ddala nga bagenda kwonoona ekyange kye nazze nakyo. Naye oba banda banyumye nnyo nga baagala nsookeyo okusinziira ku baddansa bannange. Ngamba nedda ninga nsookayo ku stage ne bandaba mu byenzi z'okkola. Ekintu kyange kye nnapansi tekigenda mukinga sense tekigenda vaayo. Era ne neebuzaabuzaawo ninga nedda buli omu asigaze eki kye baamuwadde. Eva n'asookayo ku stage. Elwil naddako nga buli kimu bwe kyali. Kati n'ennyambala gomesi yange ne ngamba ya God wano tokolanga nsobi kati nzize. Era bw'ondaba nga nalinnya ku stage eyo natambula nga siseka na kuseka. Just kutambula butambuzi nga bwe mpanika n'emikono bwenti nga njagala kulaga nsi nti yes. Nze ndi wano. I am me. Si mmwe abajjonkera. Kubanga bangi ebigambo byali wano Dias nga buli omu aŋŋamba eyo shonna bye bikono bye gamba Dias eyo shota bakuba ali bayo wa Talent Africa. Amazima ganyabo sandi girinnyeko. Naye ali yakolanga nnyo era nga bw'ajja no ku muyimbi n'amuga she's the best here. She's the best. You will see. Ali yakulwanirira nnyo nga gye nkomeza kuba ye muntu eyasooka okunkubira sifunangako muyimbi nga ajja wano ne bankubira nti ogenda kukola ng'ogyeko Rema ali eyo ye yankubira n'aŋŋamba Rita we need you. They knew what I can do on that stage. It wasn't a mistake. Okay. I need you on this show kikonze I'm there. Naye abatankubira nze nakirina mu 20 nino gyikolako bampiseewo nina okulinnya ku stage. Abayimbi bange be baleeta Uganda nga mulabye nti nnyina omukolera njagala omukolera newe kiba kimba njagirinnyako. I remember ku Diamond. Naita mbawagizi ne bansindika nga nfudu wabiraba byonna. Nalaba ku Diamond.
naye ng'ekikonene mabega bannemeseza okulinnya ku ki Yeah, cause Diamond saw you before abayimba dance abene bakwa ku appreciate. Diamond no Davido gye nayita ku gundi Davido Davido gye nayita ku waggulu mu bantu ne bansindika nga bannemeseza Diamond nayita through badansa be ne bampita ku gundi ne tugende tukwatagana. So it has been a hassle with these people. True, a hassle. People don't know. Naye nkigamba nnyo baddansa bannange bino bemugamba bannammwe mbu simanya in fact ne oba toli dansa buli creative yenna bino byogamba Dias mwana bisaawoko Dias naye takwagaliza yes wano museka naye Dias takwagaliza weefatire